people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Nobody worth their salt should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. You steal 10, you share with us 1, and then you say you stole on our behalf. Did we send you to steal? If you are in leadership, you have to be upright and accountable. Those of you in authority, stop confusing request, demand for accountability with hate speech. Young people, I want to challenge you. The struggle for freedom, the struggle for justice should not be in vain. I may not have long to go. Like I've said, I graduated 50 years ago, so you can imagine how long I have to go. It's not very long. Maybe, probably some 10, 15 years. But for you, you still have 50, 60 years ahead of you. Don't accept to pay the price we have paid for you to repay for what we have gained on your behalf. No. Stand up and tell us, sorry, enough is enough. You have to stop here. What we are managing is not ours. It's not our own estates. It's your resources. We are managing your resources and we are in power with your will, your authority. Therefore, young people, I implore you, pick the button where we are dropping it and struggle for freedom, for mankind, and for yourselves. I thank you. Minisita Otafiire, I think Minisita Otafiire byayogedde ekisooka abavubuka baasituka eboogera kakati kyetubulamu is content ow'ensonga. Bwe tuba twogera ku bbula lya mirimu nga statistics tutuzirina nti abavubuka obukadde 2 tebulina mirimu. Abavubuka 5,000 baatwalibwa mu Buwarabu okukola emirimu. Abala abavubuka abo bakolera 9,000 wakadde 1.5. Naye nga e Kampala baleeka ebizibu bya bukadde 2.5. Ng'abavubuka abo bali wakati w'emyaka 25 na 35. Ekireetedde abavubuka abo okuba nga beekyaye statistics nga content tumulina aba ntegeera. So Minisita Otafiire kyagezaako okubalaga nti mmwe bwe mutoogere mulabanga aboogera naye temwogera bya nsonga, temulina statistics nammwe bye mwogerako mubyogerako naye obutuufu bwabyo temubukola temubitegeera. So ndowooza kyagezaako okubalaga nti ensi yammwe tosobola kubeera nannyini kintu kyotakola kyotamanyi. Ebizibu byaffe tubigende tubisome tubitegeere. Bwe babbula lya mirimu tulyogereko. Bwe kiba kino tugende tukisomeko tukitegeere tufune status zaakyo. So that nti oba oweereddwa platform naddamu njajjalo ne mbagamba nti ekintu ekyabadde Kenya Ruto n'asisinkana n'abavubuka ku mutimbagano nga bali mu kwogera n'oweebwa omukisa okwogera olina ebintu by'osobola okulambika with statistics n'ochallenging omukulembeze w'eggwanga n'otuuka n'omwogeza ebirimi. Awo kati we tulina okudda awo. Eggwanga liba lyaffe tulina okulitegeera, ebizibu byabo tubitegeere, ensibuko yaabyo tugitegeere. Otafiire alina kyagasseeko abantu okulwanira accountability tugyawule ne hate speech. Naye bemulwanisa bemugamba okubawa accountability lwaki bajja kwagala okukwasagana hate speech kwe kukozesa ebigambo ebiweebuula. Olwedde ekibi bye bakola biweebu ebigambo ebiweebuula olwedde nga nebikola byakoze bya buweebu tekiri ekyo mu Luganda. Olwedde okulya enguzi kirabika bubi kalate bw'okiwaanyisiganyako n'ekigambo ekivuma ate awo oba otabudde ensonga kati sigala wano. Wobanga ekikola kyakulibwa nguzi mukyandastanninge sente wazibba zaalina kukola bwekiti nekino ne bwekiti ne bwekiti, that is enough. Kakati bo bagende mu hate speech naye nga gwobadde ku nsonga ebigambo by'Otafiire. Kale kakati jeno kakati awo nga tuvuddewo ekyekikezo olwalima naye ekigudde ku mmotoka ya